naye abaffe Don Asiya Saudi akolayo ki? Yadde nga ffenna tukimanyi nti Don Asiya ajja akyogera lunywe nti kituufu yakolako omulimu gwa Bad Black ogw'okwetunda. Mpozi ogambye gwani? Don yasookayo mu bwamalaaya. Ekituufu kiri nti nakati akyagendera ddala nagwo mu maaso, naye ekyembi nti nno yagwongeramu ebirungo. Ekyebuuzibwa atya Don Asiya alimbiriza nnyo abawala bangi obbaleeta ku kyeyo olukutuusa akusomera mu ddiiru bbiri nti ogenda mu kiyumba ky'omuwalabu okubonaabona n'okola omulimu gwa Bad Black oba ogwayaaya, salawo kimu ekigenda okunyumira. Era oluvannyuma abaana abamu abajjako pasipooti omwana n'alemerera ekyokukola, ogenda okumaliriza ng'ozze mu mulimu ogwo. Naye ekyembi alina ssente z'abaagala kuwa olunaku, era omwana alina okola ssente nti buli lunaku nkwagalako ssente bwe ziti. Olwo Don Asiya ne Don Muhammad ne balyoka banyumirwa obulamu ng'eri bana Malibu gwezike tembe ogambo ki oyagala okulipira abantu oyagala okutegeera kunzi kazi omukulu atewe ekitibwa mu community saagala omala ebiseera byo si gwe singa wange omukazi omukulu eyajjula mugaba paka mu bitundu by'eki okulaga kuwooma kula kumuuka amannyo gaalagawa ekyatwala amannyo kyaleeta kumiima kyaleeta ebigaaga kyaleeta amazzi we contactors ogende mu badentist nakuguze ku mannyo sako genda omanyire ne ko yakuzala musajja omwavu ki ebyenda by'embizzi ku kyalo mukyala gula ku mannyo nga tonamanyira abantu tomanyi na mirundi gyo kagenda mu period omanyira abantu genda omanyire nnyo yakubuza ekika kyo mukyala wayiika windows banga Uganda yakulema n'ogenda okumatoyiza Abaarabu tuveeko tulaba nti oli mu myaka gyange naye gwe nedda ani akulimba embu oli muwala muto okutiisa abantu sagala oggayo mumwa sagala okumuuka enkwawa kulinga ekikere ekifudde gwe biwasikisa oyiro amanzi okukolako mu motoka kyo byakuddugala bwe bityo wumuza kaja bagenda basi by'emyaka 15 amakomera ga Saudi ane yabagamba mbu galinga amakomera ga Uganda ate bajja kuba babadde n'omukisa nti bajja kuba badropinga mu faamu ez'enjawulo okugenda okulima ebimuli emyaka 15 ku mbala y'ekkomera gy'emyaka 7 kitundu ati ekkomera babala misana na kiro kati kwata 15 years divide by 2 that is 7 years and a half okubona abonera mukomera emyaka 7 n'okubeera Uganda ng'oli mwavu kyekisinga ate yana mukomera mujja kuba temubonaabona bana abantu tebali selfish nga government ya Uganda nti bagenda tukozesa okulima mu bimuli nga tebatusasula bagenda kubanga batuwangayo ekitono kati temugwamu manyi bitibwe ebingi you know mu bitibwe ebingi temulina kubeera nga muggwamu maanyi yalla ala اسمع في هذا قصقيل طويل لا مو طويل مال هذا كده ايوه لولو ايوه هذا صغير اها هاتين تفاحتين 3 حبه وفحم اقرا في اكله اسمع فحم هاتيني هذا شوفي هذا حق اول ايوه هذا حين ايوه واحد ايوه 3 معسل ايوه 1 غسيل ايوه Kana sekara ko mwana wa babi ababiri. Welcome back to Uganda Safina Dimbuka mchala Isa omubwati. Omukazi yekka akyasinza okuvola abantu ku media naye ng'asula mu kasiisiro ng'embwa. Omukazi yekka eyafumbirwa omusajja alina engalo nga ttoga mu bbi. Omukazi yekka eyavudde ku kyeyo nga tasituliddeeko baana be omuvumba gwe Saudi. Welcome back to Uganda. Welcome back to marriage and suffer in peace. Kubanga Safina ekituufu kiri nti tolina wadde miliyoni 10 zewaza nazo Uganda. Nga n'akayumba k'obadde ozimba tekanaggwa. Tolina na lujja. Safina ng'oli mukyafu. Tolina na katandaliro k'oteekako amasuwaani. Amasuwaani abaana be bagooza nga tolina na zigula muti gwa sabbuuni. Mugamba mutya bimmalaaya bya wano. Muba mukukalusanya n'agasajja nga nze ndi mu moolo. Neetambulira byange.
mugamba mutya mulabye n'okukolera under pressure. Okay, netuteko out neyongera okubategeeza nti no eno ewaffe bya bulijjo ebitiibwa ebingi kati muli eyo obusajja bubawuuba muli ku bunkeeke siyingiza poliisi ntwano nga mulabye idide out mugamba mutya Malaya child has suffered in Saudi Arabia naye mulina ennaku naye okumanya I'm so intelligent, I'm God-fearing, you know, I'm a hustler, you know, ndina amaanyi. Do you know what we call power? Do you know what we call power? And that's me. Singana di malaya wano kubuchayi we mundinako biwememe kumwabwe asakaima akakaza kasajja akakomberera amatako gebikaze ebiwalabu ebikadda gawunya for life living singa mwangu wako dda. Na yenze ne bona afune enamba yange yesimu onampitirawo okunchatinga. First of all n'abaana benyina banegatako nzomwavuta negatako. Kababeera abaana bentaso okubeera mu biyumba alina kubeera n'esente z'okusisinkana Don Asiya. bagenda basi by'emyaka 15 amakomera ga Saudi ane abagamba mbugalinga amakomera ga Uganda. Ate bajja kuba bawadde n'omukisa nti bajja kuba badropinga mu farms ezenjawulo okugenda okulima ebimuli. Emyaka 15 ku mbala y'ekkomera gy'emyaka 7 kitundu. Ate ekkomera babala misana na kiro. Misana na kiro. Kati kwata 15 years divide by 2. That is 7 years and a half. Okubona abonera mukomera emyaka 7 n'okubeera Uganda nga ng'oli mwavu kyekisinga ate nga mukomera mujja kuba temubona abona. Bano abantu tebali selfish nga government ya Uganda nti bagenda tukozesa okulima mu bimuli nga tebatusasula. Bagenda kubanga batuwangayo ekitono. Kati temugwamu manyi bitiibwa ebingi, you know. Mu bitiibwa ebingi temulina kubeera nga muggwamu maanyi. Yalla. Ala. اسمع في هذا قصقيل طويل لا مو طويل مال هذا كده ايوه لولو ايوه هذا صغير اها هاتين تفاحتين 3 حبه وفحم اقرا في اكله اسمع فحم هاتيني هذا شوفي هذا حق اول ايوه هذا حين ايوه واحد ايوه 3 معسل ايوه واحد قصير ايوه